wano weni ku UBRI oba Uganda Virus Research Institute wano Entebbe okunoonyereza kuzze kukolebwa nga baagala okuzuula engeri ki abantu gye basobola okutangira endwadde ezigwa mu COVID. Era amakya g'olunaku olwaleero neegatiddwako omu ku banoonyereza ono ye Dr. Julius Lutwama abadde bakola kunoonyereza kuno nga twagala tubulire kunoonyereza kwe babadde bakola ku ndwadde zino na kiki oba engeri gye basobola okubeera nti batangira endwadde zino okwaniriza nnyo bakiri ku bazadde. Mubadde mukola okunoonyereza kuno osooka okusinga ekifaananyi kyawamu mutuuseewa ku ndwadde zino. Endwadde eziva ku nsolo nezijja nezikwata abantu endwadde nnyingi. Kiteeberezebwa nti endwadde ku buli 100 endwadde wakati w'enkaaga n'ensanvu eziruma abantu ziva mu nsolo. Kati okunoonyereza kwe twali twagala okukola kosi tetusobola kukola kunoonyereza ku ndwadde zonna, naye twagamba katunondemu endwadde nga 3 oba 4 tuzinoonyerezeeko tulabe endwadde zino ziva zitya mu bisolo ne zijja mu bantu. Endwadde 3 ze twakolako ku bulwadde obwa brucellosis, ne tukola ku bulwadde obwa rift valley fever, ne tukola ne ku bulwadde obwa Crimean Congo hemorrhagic fever. Endwadde zino zitwalibwa nti ze zimu ku ndwadde abantu ze batafaako nnyo ze bayita neglected. Kugamba nti engeri zino tezifiibwako nnyo leka tulabe engeri gezikola tetuyinza okuzitangira kubanga era obutazifaako nnyo kireetera okuba nti kati zigenze zeeyongera. Wano mu Uganda obulwadde obwa brucellosis mwatuwulira emyaka 4-5 emabega buli yalwalanga n'agenda mu ddwaliro abamugamba olina brucellosis. Kuba bwe bagamba nti lwaki mugamba nti abantu balina brucellosis ng'ate temuba tezikinze. Awo batandika okulekeraawo okugamba nti oli alina brucellosis. Naye brucellosis abantu bagambanga nti buli yalwalanga mugamba olina brucellosis. Bakugamba nti obulwadde obukafunoonyereza tulabe engeri gyebuluma abantu, tulabe engeri gyebujjamu abantu. Obulwadde bwa Crimean Congo hemorrhagic fever tebwabeerangawo nnyo, naye emyaka eyise era okubanga mu 2016 awo obulwadde obwo bweyongedde nnyo ne butandika okulabika. Buno obulwadde butambulibwankwa olugamba nti obulwadde bwonna bukafunoonyerezeeko. Newagirawo obulwadde bwa rift valley fever. Rift valley fever nabwo era buluma ebisolo ate ne buluma n'abantu. Mu bisolo tebuzitaataganya nnyo okujjako mpozi embuzi n'ente n'endiga zivaamu embuto. Kati mu kuvaamu embuto abalunzi bafiirwa, of course abamu bamanyi n'okulya ennyama eyo. Awo nnyini we tubadde tugenda kugadokita bwali mukulu okunoonyereza kuno bisolo ki bye mwatunuulira eby'ebimu ebisinga okutambula omuliro? Ebisolo twagamba nti katutunuulire obulwadde eddala ebiyinza okubanga tusuubira nti obulwadde buva mu bisolo ezibeera mu bibira n'ezibeera mu paaka. Kakati ne buvaayo ne bujja mu nsolo ezimu zetubeera nazo. Ate ng'abantu abamu babeerera ddala n'ensolo zino abamu ne batuuka n'okusula nazo mu bisenge. Kati endwadde ziyinza okuba nga ziva mu nsiko eyo Ebisolo gye biba bitambulidde ne bijja ne zikwatibwa ne zikwata ebisolo ate ebyaffe bye tubeera nabo ate ne tujjuuka obulwadde naffe tukoma. Kati twekugamba nti katukolere ddala eri gye buyinza okuba nga kuva ne tugenda bitandika otunoonyereza ku njegoonyego za national parks kubanga okuli ebisolo ebingi ate ng'abantu batwalayo ebisolo abamu babeerera ddala mu paaka ate abalala bagenda ne babeerera wajjo paaks ezimu tebakkiriza nti abantu bagende mu paaka wadde babagaana okulunda ebisolo naye era babirunda, wadde era babagaana okugirya era bakirya. Kale n'olwekyo endwadde ezo ne ziba nga zisobola okukola kivaayo kugamba nti tugende tunoonyereza eyo tulabe waddala obulwadde. Ebintu bye mutudde kati obulwadde obwo butambudde butya obweraga yeeno osanga nti kakati enkwawa ziyinza okuva ku bisolo tugambe nga buffalo
entulege zebula ne zivaayo ne zijja ne zikwata ente bwe zikwata ente ate ne tuzijja ku nte ne ziva ku nte ate ne zijja ne zituma kuba enkwa ente bwe zigenda ne zitambulira okumpi ne paaka era enkwa zizikola ki zizikwata kati enkwa ezo ate mu paaka ziba zavudde ku mbogo kati embogo bwe ziba nga ndwadde obulwadde obwo bujjira mu nkwa ate bwe tuziba ebisolo ebyo bwe bijja awaka ate oluusi enkwa zivaako nezituma kati awo nesobola okulwala obulwadde bwa premenko ate obulwadde bwa leftebalefeba bwo kutambuzibwa nsi ebisolo bino biyinza okugenda eyo ensiri ne biziruma ate bwe bizijja eno ate era ensiri endala neziziruma ate nezetafa nezituma nezitwala obulwadde ate bwobutuuka ku bulwadde bwobwadde buserosizi eyo ente gyezitambulira embuzi gyezitambulira kosi n'ebisolo byebirala byebitambulira biba bitambula bwe biba birya bigira amalusu abo ate zene nazo nezijja nezirya buzi bwe zaalidde nezifuna endwadde ezo endwadde ezo ate nezijja oluusi amata kyembadde ngenda kugambawo tuddawo tukuze tuwulira nti olumu okulya ennyama etayidde olumu n'onywa amata gatali makumbe bulungi n'ebirala ebyo naye ebintu kyabantu bye bakola ate ebyeyongera okuleeta okukwatibwa buno obulwadde kale tugambe ng'obulwadde obwa premium confluent fever oba obwa respiratory fever ente oba embuzi bweba evamu olubuto abalaalo oba abanyanyamizo bagezaako okuziyamba okugezaako okuziyamba oba obwana buvuddemu oba ki ate ne bakwata mu bwana obwo buvuddemu oba ne bagezaako okuyamba embuzi obulenge mu kugezaako okuyamba bakwata mu virus kuba ekiba kireetedde embuzi oba endiga oba ente okuvaamu olubuto virus eyo ebikoze eki kati bagenda okukwata bikwatamu virus oluusi baagala okusikako enkwa ogenda okusikako enkwa bazisikako emisaayi gyonna ne gubadda mu ngalo era nebakola ki ne balwala ate oluusi amata tuganywa nga tetugafumbye waliyo ne gye balya ennyama nga tebagifumbye naddala ebyenda ebyo tuwulira waliyo n'abamu abayinza okuba nga enkwezo nazo bazitwala ngaekyokulya kati ebyo byonna bireetera endwadde okuva mu bantu abamu okuva mu bisolo ne budda abakinjaji baba basala ennyama tosobola kusala nti ennamba n'oteesalako era ojjako ebiwundu ate bw'okwata mu musaayi gw'ensolo ezo nansolo ndwadde era omusaayi ogwo okuyingiramu nekujja n'obulwadde obulwadde okukwata katugere ku entambula y'ebisolo b'okutambuza ebisolo ng'ente tumanyi nti ezimu bazigula ezo okugeza kabamugemuwe okuleetawo ne kampala okuzisala n'ebirira ekyo nakyo kireeta kitya okulotera nti kisaasaanya obulwadde mu bantu ekyo kisaasaanya nnyo obulwadde kubanga ekitundu ekitubeera mu bulwadde ekitundu ekitubeera mu bulwadde bwe muddira ente nemuzijja eri ne muzireta mu kitundu ente ezo zijja kujja n'obulwadde bwe zijja n'obulwadde koosi era zijja kumpi n'ebitambuza bwe bubeera obulwadde buno obutambuzibwa enkwa era omanya nti enkwa zijja kukola ki nazo zijja kujja n'ensolo ezo oba tebasooka zijja ku nkwa ezo gy'oleesa ensolo ezo zijja kutambuza obulwadde obwo ku nteemu ojja ku nte endala bw'ogenda mu katale bw'ogenze mu katale gye batunde osanga nga baleesa ente ezivudde mu katale ate oliye bwajja okugula ayinza okugulayo ente emu yavudde munyolo n'agulayo ente emu yavudde yankole n'agulayo ente emu oba evudde embaali ng'eyo endala yavudde kalamojja zonna n'azitwala n'aziteeka bwole ate zonna n'azitwala awala ebyo byazitutte endwadde ziva ku nsolo emu nezidda ku ndala genda okulaba nti abadde neggana erira olaba takyazaaza buli ewaka ekola ki olubuto oluvaamu era kyekimu olabira nti olina obulwadde obwo olina ebizibu ku ndwadde ezo
ganali. Omuntu atubadde yeebuuza kati bino byonna nga bwemubikozeko okunoonyereza eddwadde nga zino abantu bandibadde bakola ki okuzeetangira okubeera nti tezisasana? Ekimu ddala kyetusookedde ddala okukola kuli kulaba ngeri ki gyetuyinza okunoonyereza endwadde zino zibe nga tezinatuuka mu bantu, tube nga tutandise okuzikola ki okuzitangira. Era puroguramu eno gyetubaddeko, projekiti eno gyetubaddeko, tubadde tukola ffenna wamu abalabirira ebisolo mu parks, UWA, abalabirira ebisolo bannanyinigo, abasawo b'ebisolo n'abasawo b'abantu. Kubanga endwadde zino engeri gyeziva eri mu paaka nezijja mu bisolo ate nezijja ne mu bantu, ffenna tulikukolera wamu. Ate bwe tukolera awamu koosi n'abaenvironment bonna nga tukolera wamu tulabe engeri gyetuyinza okutangira ng'obulwadde buno tebunaba kubadde bubi kujja mu bantu. Kati ne tuteekawo enkola nti singa abantu bano bakolera awamu bayinza okulaba obulwadde buno nga bukyali nga tebunaba ne basobola okubutangira okujja mu bantu. Era ekyo kyokulaba nti puroguramu yaffe eno bagiyita Collaborative One Health Research Initiative in Epidemics or Action of Epidemics. Kati nga nti ffenna tukolera wamu tulabe engeri gyetuyinza okutangira endwadde zino okujja mu bantu. Kati ebyo tubadde tukolera tubadde tutaddemu system nti aba wildlife balina ba extension workers baabwe abalala oba waliyo ebisolo endwadde eyo gyebakolera mu paakisi yaabwe. Ate kakati aba livestock balina livestock extension workers, ate aba health nabo balina community health extension workers. Abo bonna bwe bakolera wamu bayinza okulaba endwadde zino nga zikyali mulaba ntya ewabundi endiga ze zonna zakoze ki zakuddemu embuto. Endiga ze bweba zakuddemu embuto kyekyalizimu embuto wabe zitatandika okuvamu embuto omanya nti akati mulwadde oyina okukwata abantu. Kati awo bwe bakolera wamu amangu ago bayinza okutangira abantu kulwala obulwadde kubanga bagenda ne bagamba temukola kino temukola kino temukola kino n'olwekyo endwadde oba bwe balaba eri mu nsiko obanga obugadde oba butandise okuvaamu embuto kiyinza okuwa endowooza osanga waliyo obulwadde. Kati abo ne bagamba bano abantu nti mu kitundu ekyo temukola kiri temutwalayo bisolo temukulayo bintu kubanga mujja kubanga mukoze eki nga mugenda okufuna obulwadde. Kati eyo system gyetubadde tutaddewo okulaba nti tusobola okumanya nti endwadde gye ziri nga zikyali mu bisolo eri wansi kati zinaba kutuuka. Kale Dr. naye kati nga tuwumbawumba twagala okuwulira osooka okumanya obulwadde buno n'engeri gyebasobola mugenda kukola nti abantu abali eyo abakwatibwako be bano abalunzi ne bano abatambuza ebisolo nti information gye bafunye mu kunoonyereza kuno ebatuuka kati nabo bakimanye kino ekintu kyabulabe singa tukola kino naki. Byonna gye tubadde tukolera tukozeeyo enkiiko ne tubabuulira biki bitukoze eki bitujjeeyo kubanga kati mu paaka tusobodde okumanya bisolo ki ebiyinza okuba nti byebivaamu endwadde zino. Kati aba paaka ne tubagamba nti ensolo eno neero 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 zezivaamu obulwadde bwekitibwe